Amanya Maria Dana Namiro program ToliWekka. Of course, onako lairo tulina omukyala. Hey! Bagamba nti Kalondoozi bamulondodde. Omulondoozi bamulondodde. Naffe leero tulina gwe tulondodde. Bulijjo alondoola. Naffe leero tumulondodde atubuulire. Amanya ge yani? Ebintu bino abitandika atya? Yayingira atya media? Bazadde be baani? Who is the best friend? Ani taata w'obulamu bwe? Binyuma ng'obadde olondoola banno nawe ne bakulondoola. Aisha, ogambye tetusobola. Kwe watudde wano tukulina. Are you sure? How are you? I am okay. How are you? I'm okay. Ng'olabika bulungi. Mu COVID ono. That is the best I can do for myself. I know. Stress zetutta COVID atta abantu, enzige zajja, cabinet bajongeddeko abantu. So, that is the best I can do for myself. Producer simanyi oba nzikiriza okwogera kino mu show. Naye, we are dying of poverty. Ne cabinet yeyongerako. Ate mmwe ssente zammwe ze zigenda obbasasula. Oba okitegeera. Ezomuyiwa omusolo. Kati pozi bali 84 bameka. 84. Simba satu nawudde bayongeddeko ababiri. District ye Kasese. Ne bokweyongerako. Bajongeddeko district. Now they are 83. Moreover, nsi gye bayita manpower, like nse superpower, erina 15 cabinet. Cabinet members bali 15. Kyokka ffe kanve mu politics bayinza okungoba ku show. So Aisha, alabuuza ku balabi ba ToliWekka kuba kye mmanyi basanyufu okulaba. Gomanyi okulondoola bano naye ne tukulondoola. Babuze. Okay, good morning. Abalabi ba ToliWekka. Nsanyusa okubalaba. I am happy okubeerako wadde eno. You know, njagala nnyo such moments when you visit another TV station. I know. There is erina ekintu kyebeeragayo muffe bannamawulire, that connection there okubanga kiraga nti tukwatira wamu. Exactly. Ekitaaliwo edda ng'omuntu ogenda okuva ku TV station ogenda kundala ye nga bakusangayo batya. But then of late bangi tunaffe tubakyaza. So I am happy okukyalirako STV. Tusanyusa okulaba. Yes, my name is Naluyija Aisha. Naluyija Aisha. Omuntu yandyagadde okumanya ovaawa abazadde bo be baani. Such a beautiful girl. Abazadde abazaala. Such a beautiful girl. I always talk about where I come from, and I'm very, very proud of where I come from. Enva Kawempe. Okay. Gyenkulidde. Gye bakuzaalidde. Yes. City born. Nnyo. Wali olimyeko? No. Naye nali mbaddeko mu kyalo for some period of time. Omwami wa Aisha, tubambi tuyambe. Mwami ki? Yenna kale to be. Aisha's husband. Aisha tonvuga speed ndekamu. Tonvuga speed ndekamu kuvuge. Omwami wa Aisha to be. Kirungi nkitereezezza to be. To be. Bambi omwana ono tamanyi kulima so totutwala mu kyalo. No, si mu bubi. That is the fact. Yeah, exactly. Nange sikyogera mu bubi. Si mu olumu baba balowooza nti twekoza naye nze kyenzijjukira. I have my relatives, my cousins. Bamanyi tubanyi okuŋŋaana ne bagamba baana mmwe mwali mweraga nga bamujja mu kyalo temwagala kwasitinga n'abantu mbu mama mmwe used to say abaana bange ebiku bijja Aisha. That is the truth. So nze actually okutandika okugenda ewa jjajja wange nali mu senior 3. Ogamba nti mbere for a long period of time. All along walinga obeera mami towummula togenda ku mukyalo. By the way, there are some parents like that. Nange bazadde bange balinga tebatukiriza kuwummula. So okuze ewaka Kawempe. Yes. Who was your best friend? Kawempe, I didn't have a best friend, surprisingly. My best friend was my brother. Oh. Yes. Mwazaalibwa bameka mu family? Tata wange alina abaana
banjiko. Okay, tetuli I understand. We're around 7 kids. Imposing I know. But 7, it's not a big number. 7, never nene. Sure, ToliWekka now. One more camera person, musanvu banji. See, abantu bazala abantu 10 bameka go musanvu. We're around 7 kids. My mom has 3. I'm the only girl. Yes, my mom has 3. Nina echejo. Era bampitanga mu Galanda ebiseera ebyo. Nanga imbanne yanja, what is your name? My name is Naluyija Aisha Omugalanda. Kati bakwongerako oba banyongerako. I have a little brother, he's in primary 6. Yes, anzirako. Dozo okatijisa tijisa. Primary 6. Yeah, he's more of a son. Some people back then used to think he's my son. Yeah. So okulide mu family y'abaana musanvu abo boyisa abangi nabula Aisha. Twakule wakanga tuli abaana babiri. Yes. My dad musajja musiraamu. So my mom was the first wife. Then natuzaala abaana babiri. Me and my elder brother Idris. How are you? Then netukule waka I think until senior 3. Nga tuli babiri fekka at home. Ne mami ne daddy. No, my mom separated with dad in Gandimo primary 7. Okay. So netusigala waka nagezaako okudduka ne mami naye ne bigana. Wasigala ne daddy, wasigala ne daddy. Bigana netusigala ne mzee. Okay. So netubeera all these years kumpi my adolescent stage. Ngolina daddy. Nga tuli mzee. Nga zafumbe waka, you go to school. Nokomawo regular. Daddy wakati yafunayo oba like a maid or another woman. No. My dad had a second wife. Nenga yayina amakaaga. Yabeera. Okay? Katinga mwe waka mami. Okay. Kiri bwe kiti mami wamwe ye yave waka. Yes. Ne musigalaawo ne daddy. Okay. Musigalaawo. So nakula those years mwana wavubukiraawo nawona I was with my dad and my brother munyumba feka. Life yali etya okubeera nti gwe muwale waka like obuvunanyizibwa bwalinga obuli kuggwe being omuwale waka nti balidde oba tekyali ewe waka. When I talk about life now, I'm telling this to actually kanchi say all the parents naddala abakyala. I would say kyandibadde kirungi nnyo omwana n'akula ne maama we paka. To me, life wasn't easy. I believe I would be a better person if I had stayed with my mom for a longer period of time. I would be a better person if I stayed with my mom. Now, yeah, you find so many challenges. Tewali akugambako. Okulide mu society ye Kampala erimu abavubuka abangi okusomozebwa kungi oli mwana muwala your dad has to go for work okitegere kwagamba nabeera mu your life at one point my dad was so helpful nga simutya. My dad is abadde so friendly to us that we talk about issues zotasobola kwogera na taatawo. In fact, I was going to ask about that. We were talking life yokubanti. You've started that period. You're in that adolescent stage. Your periods as a girl. I could tell him everything. I could tell him like I want to understand that experience. How did you go to him? There is a time when nali senior 1 natandika okugenda mpizi nga ndi senior 1 my dad had taken me to my grandma. Grandma azaala mami wange mukyala nabisubi, so yali twali tubeerawo Mengo. Kati when natuukira ogenda mu periods nga ndi ne jjajja naye amasomero g'ennaku zino gamanyi kids get to know about menstruation periods at an early age. Okay, so when nachimanya, actually I was riding a bicycle. Then kagali kange vuga regular but to say I go to the bathroom, no club. I'm like, okay, now this is my time. So I rushed to granny ne mugamba busy.
I know. So my auntie, a sister to my mom, she's called Hanifa. Ye yampane first part na kozesa nandagije engeri gyogikozesaamu. I was good to go. So, otandika embeera eyo. Were you in a single school? No. I mean, sorry, boarding or day? Nali mu desk. Up to what class? Up to senior 4. Life eyo ng'okula otunyumirizaako nga abaana bakutawanyanga batya, being that, okay, sis attacking abantu be Kawempe, but being Kawempe a slum place, wali otya mu mbeera eyo tewali maama, tata tabeerawo, of course, ekyo nkimanyi, okomyewo ewaka, weekuuma otya, kiki ekyakuleeteranga okwekuuma? It wasn't easy at all. I'm telling you, abakazi, mulabirira abana. My babies, njagala nnyo okubeera n'abaana bange. I always pray to God abaana bange bakule nga ndi nabo. Life wasn't. Omuntu yatulabanga nga yalooza, okay, we're good to go. But nze challenges na facinga nyingi nnyo. And when you talk about okusomozebwa naddala bavubuka, there is a point where my dad used to beat boys. Kuba takuba nze muwala we akuba bale oba oli mukwano gwange oli ki olwabasanga waba baze waka yeah bisinga bajjanga waka satambulanga nnyo nti ogende to other places nabeeranga nnyo around there omukyala. I actually thank this woman. She's one of those about motivating banyambako mukula. Twamuyitanga Mama Isaac. She's our neighbor ne kati gyali twabeerangayo nnyo yatuwanga obudde ewuwe kati nga there is a way you could control yourself because of Mama Isaac. Naye life wasn't easy at all. I remember my first boyfriend kali kabeera manju. In which class? Or I was in senior 3. Yes, senior 3. That boy nga waliwo quarters zabeeranga manju ewaffe emabega the backyard nga gyabeera. He was senior 6 vacus by then. Gampa splash, you know, you go to school ng'ogenda kusoma neki splash ekinene oba wakabiri. I know. But generally challenges zaali nyingi nnyo. Trust me. Tulina omwana muwala Aisha. Oli mwana muwala? Omukyala. Abaana abamu tebagamba bayita bakyala. Omukyala, and I'm very, very proud. Omukazi bw'azaala bana nga baafuuse mukyala tuleme kwekwekerera. I'm a mother. For God's sake. I am a mother and very proud. I can see. So olunaku olwaleero osomye omaze senior 4. Did you complete like ogenda ku campus? Nagenda natuulamu okumala when I was secondary natuula omwaka, but I loved schooling so much. Kati ate awo nga ngenze wa mami wange. Okay? In fact, mama mwe wano nga mukula teyajjako wako gamba nti no, let me check on my kids. Twagendangayokko nga twebbirira ne tugendayokko, but ate brother nge yakikolanga ennyo okusinga nze. Nga gwe tebikulya. Yeah, actually kyamutwalangayo daddy wange atuwa ekiseera ssente ne zimugwako. You know that transition of you've been in a relatively rich family, then sente ne ziggwawo nga mukira kumakya nga temina na kyakulya. Era nga mama asobola okukwata ekkubo n'abasindikira ekyokulya okuva eri ate maka gyali. Najja eno Idris used to go to her n'atweka kwota kasukaali. You know, kati your life, temulina sente waka, muli mweke waka. I mean, kyali too much. So otuuka otandise otudde omwaka then ojoine natuula omwaka olwo nga ntandise okubeera ne mama wange gye yali ali gye yafumbidwa. Bukujja kukima ye yajja n'akukima oba ddadde oyo gwe wakeera n'ogamba nze nkooyo embeera. Yali etandise okutereeramuku nga tetuliwe, but nze nagamba let me go. When ava ku ssomero I went to her place. Yes. Thank God. My stepdad was welcoming. Era yatwanirizanga. So netandika okubeerayo nentuula Afulya. Kakati nyingidde life yaka real boyfriend now. Senior 6. Ebyokuzanyirira hiya. Now oyina abasajja bakwanira ddala. Kati omwami omu yali, you know, trying to, of course, to have something with me. Nemugamba, I remember I told him,
njagala kuddayo kusoma. Nambuuza ogenda kusoma ki? Nambuuza ogenda kusoma ki? Actually, before even that, eyasinga oku-inspiringa nze okuddayo okusoma. There is some guy called Alan. He lives in Barara. Alan was my boyfriend. Kakati, Alan made a statement, Nagamba, Aisha, you live a complicated life. I felt so bad. Ngono kikyageza kutegeeze wakati bitegeerekeka. You know, tell you one mama, call and all that. I felt so bad. So ye guy yali ava mu life nga nnungiko. Yeah, yali ku campus. Yali amaliriza is at Murray University. He was in a good life, generally. Ng'omuvubuka yenna, you know. Na ye statement yo sirije actually najimugamba. Nemugamba, you once told me I lived a complicated life. Okay? I know. Cha inspiring nyo nengamba, I must go back to school and I must become someone big. I know. Okay? So mubulamu, what I can say nti mubulamu twetaaga okubaka abantu batu challenginga. Exactly. To change our lives. Yes. Kwa singa tuwamufuna maybe tuwandibadde what you are today. Well, nze nganze omuntu nali njagala nnyo okusoma. Nali njagala nnyo okusoma. I told myself that nti bwe siddayo mwaka guno ogujja okusoma sigenda kusomera ddala. I'll never get back to school. So, omwami omu, he was a cousin to my friend, my childhood friend, Fifi. Ye yanconnectinga ku mwami oyo. Omwami ate wadde teyansasulira fees, but he pushed me go to school. Nangamba, go try YMCA. There is another institute, ebisayo data mine ngaweri. There's another institute okubativa. Go try them out. Kakati nga nsuubiza okunzizaayo ku ssomero. I understand. Okay? Nange ninga hofunye omusajja. Nenga yalinga azenga kukuyambako oba of course yali ali mubiri era. No, yali mukiri mweri context. Naye I thank him, he pushed me as well. So nengenda ku YMCA nefuna ebyetaagisa nengenda ku data mine nenkola neweyinga. Kati ntuuko bimusindikira nga agenze Sudan. Gatakyaliwo. Gasina jamujja. Naye nze kye nakola nenga ngenze kusoma. Ngo sente ozijjewo. Simanje ngenda zijja. Bakukiriza okuyingira. Nze kye yakola yampa emitwalo 10. Gye nakolako admission. Then I went to my dad nemugamba ngenda kusoma anyambeko. Nga simanje ngenda kujja sente. I really didn't know. And of course I knew Mzee didn't have money. We have our little siblings. Baina nabo okusoma and all that. Naize nengenda kusomero. No malako. Eventually ne bampa bursary. Nga bakikuweredde ku nali mujagujagu. Ngera. Otuuka kwa Skari Bot oyingira gate ya institute teri atamanyi Aisha. Nali nakayingira ne bakola reshuffle ku guild council. Ne mfuko wa guild. Ngolofunye kifo ki. Nali women and of campus affairs. Ku campus kyoro gye wasalawo. Ku data mine. Okay. Gye nasalawo. Nefuna ngenda ku guild council. Wakola post ki ku data mine. Journalism and media. So, onako lwalero banange tuli ne beautiful Aisha. She's telling us her story. Of course, story really interesting. Gwenanga. By the holy munyumya bulungi. Yes, I enjoy you. Omanye omuntu akunyumiza n'obuliranga oyagala omanye kakyakaddakawo. So that's how it is. So Aisha, onako lwalero like omaze because of time tetwinza. Omaze okumala campus. Oli boyfriend yakomawo e Sudan. I actually sit down mumulaba till today. Nakati namuulizako ku Facebook, but I know he's there. Boyfriend banayi watuyamba nnyo wandibadde okuma. But you know, you meet someone, that excitement, and you know. At times tusanga abantu mbulamu nga batupushinga nga oli azze kuyisa mu mbeera eyo. You never know singa teyajja kuwa that idea osanga wandibadde oli awo. So onako lwalero Aisha, she's one of the TV personalities I would say, and nabagambye lero tuli mu kulondoola
and atamanyi Aisha by the way kino tewakyogedde ene tujjayo naye waliwo owulira nga oyagala omuntu ategeera omuntu mangu. She's one of she's the person yakola show gye bayita Kalondoozi ku TV emu gyesajja kwoga ne of course wenjogera Kalondoozi mwenna mukimanyi. Oh my god ne bwogenda bugenzi ku YouTube you can definitely understand ono ne Aisha. Sagala tugendeyo kati naye mpulira kinsiiwa. Go ahead. Ojjawo ekirowoozo ekitandika okulondoola banno. Ekirowoozo ekyo it wasn't mine. Kyali kya mukwano gwange. Okay. Rest in peace, Pastor Iga. But yalina idea eyo. Bwe yalaba abantu abasobola okugikola ngalaba I fit okugikola. He just called me. By then nali nkyakola ku ssomero lye the knowledge center nga ndi baasa. Naye nga yali andabyeko nga nzanya nga ndi nnyo mu MDD at school and he knew ku ssomero nali nkoze ki nsamye mawulire. So he just woke up in the morning, called me, Aisha, you told me oyagala kola ku TV. Nti yes. Okay, can you do this? Nemubuuza kini tugenda ku CBS TV okuli cheaters. Nangamba naterako TV one. Nangamba that one. Nangamba okay. I am someone you know embassy chimanyi. Okibuukira. Nzikiriza. You're aggressive. And I was like yes nsobola chikola. Nenga ngembongera chikola I don't know. Ng'omwana omuto akula, how did you join media? Like is that the way you joined? No. Awo wenyini ojagala tumanye. Ojoining otya media? Kuba bannanga abantu nga batwogerera. Ntibadage oyo okufuna omulimu kwa TV simanya yalaba ono. Sinana we were joining otya. Luck. Ate mulimu ebintu ebigobere like ebyegoberera. I never thought I would become someone more media in this industry. But I was at Mom's nga nkyasoma where nakajoining at data mine. Walo TV actually abantu abamba they think this television yava mweri. Naye bali bagita STV. Shilo TV. Yali kawempe. Kati I had a friend called Henry. Maina yingirako mu church. So Henry was a church boy. Henry nagamba tugende tukole interview. Waliyo STV wali kawempe bagala ki? Tugenda. Eventually, they gave us a program called Brainstormers. Yabavubuka. Nendoza nagikolera emyezi ng'ebiri. Excuse me? Nagikolera emyezi ng'ebiri. Ne cheka ne balabanga we are not fit. Ne babagoba. We felt bad. I know. We really felt bad okubanga badde bakola ku TV ne batuzamba atatu tudemu tukole interview ne baleta obwala nga bo buyina ku ssente kireka ffe nga tuli basiiwu. Of course Aisha awo wenyini tugenda okwanga tutandikira omulabi wa ToliWekka tuli ne Aisha onakolwa leero nga ono ye mukyalo omulondoozi w'abantu naffe onakolwa leero twamulonda. I'm so excited. Of course people are telling me Danda nga leero oli musanjufu. You guys I don't know but I'm just happy and of course sinze muntu amanyi okukweka essanyu lyange so I don't know mukigumiro olwaleero that's how I am for today. Naye tuli ne Aisha tugenda kuba tuwumulamuko katono. Of course it's just a quick breather. We'll be right back. Okubuuzaako gwe akyekuumidde ku STV program ToliWekka nange Maria Dana and of course onakwaliro tulina omukyala Aisha nannyini kulondoola banne naffe tumulondodde sikisusa nja kisusa olunaku olwaleero lwe lunaku lwaffe lwe tugabirako bursary eya St. Lawrence University and of course it's a half bursary so bambi maaso ogenda kuba okuba essimu olunaku olwaleero I need to give this out. Tulina nyingi bwe munaazitulekera simanyi waje tugenda ziteeka ate nze namala okusoma saagala kuddayo so kati beera bambi ng'okuba essimu student omuzadde ng'olina omwana wo agenda kujoininga campus nga yamala senior 6 nga sente zizi ntonotono it's a half bursary kuba essimu at any course yonna gy'ayagala okusoma gungeno ya bwereere so gikuba essimu obe ng'ogyewangulira buli tugwabeemwemu buli Wednesday so lwe lunaku olwaleero call to win. Aisha tuzzeeyo wali eri nga otunyumiza engeri omaze engeri ojoininga mu media bamaze obbagoba ku shilo. Yes but tugobana naye kale kasina olajja kudda I don't know how I can penetrate so then I continued with my studies
era nasooka kola mirimu gye saasomerera nasooka beera secretary nefuuka baasa w'essomero then omwe your process musumba igazalet weyantekirako TV then as simple as that. As simple as that. This, I've not hustled mukukola. My childhood would inzo okubanga yali more issues, but at least alhamdulillah si hustling nze nga noonya emirimu sikolangako interview. Watandika okukola ne musumbayiga ebya media mwaka ki? Mu ABS yatandikira 2014. Obadde waliwo otunyumiriza engeri gye watandika mu Kalondoozi. Like tewatyamu ekintu ng'ekyo nti oba banankuba amasasi oba ndi mukulumya omuntu. Ani gwe nali numya? Aisha. Wanze? Okuwaayo banno bw'otyo. What if gwe wali mu kifu? Nange bampeeyo. Nedda. Like then, you've approached me. Nayagala kulondola kifaro kucho. Okay? And I'm like, I can render you the services. Nze nkola gwange. Bwe wali okola ekintu ekyo. Bwe waddanga ewaka bw'oti n'osiriikirira tewafunangamu ekigamba nti why did I do that? No. Era ekintu kimu kyenninga kyennejjusa and I apologized mu bantu bonna. Era olunaku lwe apologizinga I felt relieved. The rest I don't regret. It is only one program that I regretted my life. Ate still, sikyalimu mutima ogwo nti kati nejjusa because I stood on my feet and apologized to the lady. Amanyi what kyava. She knows who was behind everything. And we are good to go. We are okay with her. The rest, I'm sorry. Ng'okyakola program, is it still there? No. Ng'okyagikola program eyo tewafunako any attacks okujja nti oba omuntu akutambulireko waziyitamu otya? God. Tunyumizeyoko scenario emu gye wafunako naawe n'otya? Well, nali nakazala my daughter Gabriela. She was around 2 months, 3. Nali mbeera kasangati. So I go to the salon. Nali sina maid at home. Ngenda ku salon studio mwanange. Someone made a call. Nangamba hi, njagala kuwa business bichi. Nangamba nenga okubye budde bugenze. Zali sawa ngemu ekiro. Nangamba no, mbeera kasangati bichi. So I thought nti muntu abeera mu kasangati nange mwekola ki? Mbeera. Then nemugamba okay kale bwoba oli kasangati ndi kasangati we what never but kati salon gye nayituddemu nga facinze the roadside nsobola okulaba ekiri mu kkubo. Eventually omusajja n'ayitawo bw'ati. Actually yasooka kunkubira n'agamba ndi wano w'oŋŋambye. Nemugamba jangu oyingire. Najjako essimu n'ayitawo. So I saw someone crossing ng'atunudde eno nesikifaako. Then nadamu nankubira essimu n'agamba naye nga mulimu abantu bangi. Namugamba no wentudde wali okay, we're going to have a private conversation. Okay? Nangamba kale naakulaba olulala oli mu salon bangi. Namugamba kale fine. Then that person passed by still. Nesikifaako nze nga sobola kufuna in mind that this is the person. Kati I had left the car at home nga ninye boda. Nva mu salon ninya boda. So mwana muwere. I think she was around a month. Nga muwere ddala mu studio went ku boda. So nzikirira tukira nali jembera ng'oyingirako munda. Okay? Boda ng'etuvaako emabega nze manyi bye bya bulijjo. Boda zitambula. Budde nga buzibye. Kati kumbe yali etugoberera bweti. Now teyamanya nti ngenda kuweta. Okay. Gali amakubo abiri. I think yali alowooza ngenda kukozesa ekkubo eriri mu maaso. Naye nze ne nkozesa ka small pass. Era nali nakaweta mpeta bwenti boda etuyitako nanjira ebintu. Kati byakwata mugongo ebyo ne biyikira omwana mu face. So byali biwunya nze n'endowooza mu susu. Atuyirire susu bana bavubuka bakola effujja and all that.
tuke waka omugongo ne gunsi wagona gona mwana natandika okaaba n'akaaba ne ngamba nfudde. So my baby daddy na ne mugamba what had happened. He was more of a science person. N'angamba biki bye bakoyita ne mugamba simanyi. Nakwata engoye n'awunyako nga yali acid. What? N'angamba naye ono si acid ono ayokya. Acid wa battery. Okitegeera. Yali asiiwa nnyo kati kye nakola nenga omwana sigenda munaaza. Simanyi reaction eneebeera etya. Mwana ng'akaaba nengamba nzikansooke naaba at least reaction ekole kunze tuke tumanye ekidda ku mwana. So bwe nanaaba ne bigenda okusiwa ne kugenda then ndyoka naaza omwana. Kati saamanya what had happened. But later on, after almost a year, someone came to me, Nangamba, revealed all what had happened. Kola olunaku ebyo byonna nga bibaawo tewafunamu kutya era wasigala okyakola. Yes. Tewakyajjako mu birowoozo byo kiyinza okuba nti nno kiri. I remember I called my dad, then I called Musumba, ne mugamba Musumba banjiridde acid, naye acid wa battery. Then I shifted, I relocated to another place, awo nenvaawo nengende walala era nafuna nyumba yange ya kukubo ngova ku boda noyingira gate ya kukubo. So that is all. Sagena na ku police, I didn't do anything. But later on I realized someone yakola olukwe nga bali bakunjira real acid, so I think bano bali bakisa nnyo. No bali bakuwamu ka warning. I don't know, they decided okunjira acid wa battery. Relationship chije waina n'omugenzi Pastor Iga? He was a good man. A good man. He was a good boss. He was a friend. I've lost so many people in my lives, like people dying. But this is one man. Gwempiyanga na firwa nyo. Watch. Yanfula change. So owuliranga mu bantu bonna be wali ofiiriddwa, he's the only that special person gw'owulira nti bali special, but he was, this is someone that I can miss. Nobeera ogamba missinga muzeeyi, really mumissinga. I need such a special person in my life. Inshallah you'll get it. No, but anyways, no, I miss my parents. It was a joke. Abantu abamumanyi on a personal level, they know him. They know his heart. Yes, everyone I know weaknesses. Of course, he was a human being like any other person, but he was a good man to me. Pastor Iga, may your soul rest in the eternal peace. Of course, awo wenyini nga tukyali ku nsonga ya Pastor Iga. Waliwo ebigambo ebyafuluma. I know what is coming. And I want you to clear the air because ebiseera bisinga nti abantu abamu basigala batuteekako ekiko. I am sorry I'm going to use this language and I've already said it. I don't need to explain myself to anyone. Okay. Mukitegedde abalabi ba ToliWekka. I don't nkidamu. Seetaaga kwennyonnyolako eri muntu yenna. You are free, very free to talk about me, to talk about anything about me and him. But at the end of the day, it is my life. Okay? You're not going to choose whoever I deal with. You're not going to choose whoever I love. You're not going to choose how I run my life, for God's sake. Okay, ebyo bigambo bya Aisha. Aisha, are you single, searching, contented, married? You're seeing someone. Mr. Someone, we greet you. Mr. Someone, we greet you. Naye ensonga z'abaana abawala n'obufumbo bwabwe. Naye kati kankubuuze. I'm not that ugly bannange. Mbeerawo nga sirina gwendaba. Siri mubi nnyo to that extent. Tumutumire. Mutumiddeko.
Just say Mr. Gundi erinnya lye. Are you sure? Ate bane mukweka abasajja bamwe. Nedda. Mubakweka bakazi bagenda baba bako abuteli. Ate mbadde manyi tukyandibadde kirungi okuvaayo nga ffe abantu like kankubulira abakazi baagala abasajja abalina abakazi. Ndoza bantegete. The moment you say to Simanya, this is my man, awo nyine bakwataawo tebagala basinga. Omulabi wa ToliWekka ogenda kuba okuba essimu ennamba 0709990099 tubeere nga tunyumyako ne Aisha mukyala Kalondoozi nze namutumira mukyala Kalondoozi. Amused. It's my name actually. So osobola tukubirako ku simu benobeera part of the conversation oyinza okuba nga olina ekibuuzo. Producer simanyi oba amasimu gali okay. Yesterday amasimu gaffe gaddemu obuzibu naye simanyi oba leero gali okay okubeera nga tusobola okubeera nga nammwe abalabi ba ToliWekka musobola okuba nga mubaako ekibuuzo ky'obuuza Aisha maybe kyesimubuuziza maybe nawe simukutte bwe bw'oyagala omukwate. So Aisha olunaku olwaleero okola biki? Nkyali mu media of course. I am a station manager gye bamanyi ndi munnamawulire ndi presenter. Of course, obusente obulala. Uganda we are too. Besides media, what else do you do? Gia. Oh, yeah. Kuyiya wiya to. Gia, zekole milimo mingi. Nagambye. Okay, katsa katufuna alikusema hello. 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 Eddoboozi yo nga liri wansi mukwano. Okay, bw'okuba essimu mukwano eddoboozi lyongezeeko tubeere nga tuwuliziganya bulungi nnyo ate n'ekirala okuba essimu beera wala ne TV yo. And don't forget to ask for this banange kano saagala kasigaza bw'okuba essimu kansabe nkwe nga nkakuwa. Kankasabe. Kokasabe kusooka okuba essimu. Sooka okuba essimu. Yes, Aisha. Obadde okyatunyumiza ku mirimu gyo gy'okola. Yeah, I run a foundation called Aisha Foundation. Anyambako baana kusoma. I always talk about this. In 10 years, 20 years to come, atasome toyina bogenda kuba mu ggwanga lino. And there's so many people out there that can't access education. There's so many people out there that are hustling. I receive kids nebagamba njagala bursary nti ani guardian nti I am my own guardian. Okay. Caller, hello. 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 Yes, Sebo. Wasuzo otya no Sebo? Bulungi mashiye mutya. Bulungi mukwana amanya go ne gy'okubidde. Olina nnyo Shafika kuva ne Nansana. Wanje? Olina nnyo Shafika kuva ne Nansana. Yes, Sebo. Mukyala Aisha Kalondoozi obadde omugamba ki? Simanye empeereza yammwe wewale tuleetera Mrs. Aisha. Amina. Aisha toyina ky'omugambyeyo? Well, Mrs. Aisha gye nsinga omwebazaako ndowooza Aisha Foundation. Okay. Ate gundi eno. Mwebaza ekitongole kya Aisha Foundation ekyo. Kikola bulungi eri abaana. Lwakuba programu yaffe simanyi wa gye yagiteeka twali tunyumirwa nnyo Kalondoozi naye. Oba tufumbira ki ekirala. Okay. Kyemmanya ajja kuba akyogerako ekyo. Kati obadde oŋŋamba masiki. Mbadde mbuuza tewandyagadde kwewangulira ku half bursary ya St. Lawrence? Half bursary yani? Half bursary eya St. Lawrence University. St. Lawrence egaba half bursary ku koosi yonna gy'oyagala oba omwana wo oba muganda wo anyone. It is very okay and very good. Naye mbadde nina Samara Institute wensomera. Kati ndowooza kansoke ninde ndabe muzeeyi bw'anaaba atutadde. Omanyi ennaku zino kooki tugenda zisomera myaka 10. Okay. Anaaba atutadde tujja kirowoozaako. Kale mukwano tewali buzibu. Webala okubaako. Tweyanziza nnyo tusiima nnyo empeereza ye.
Amina nange neyanziza okuba nti nno kwemuli nga mulaba ToliWekka. Aisha, programu eyo tubeeyo n'essuubi nti eridda? No. Nga it is a very big no. Because I know what is happening. Nakimaliriza ekyo. Tomanya what the future calls for. Naye mbadde sirina ssuubi liddamu kugikola. Ekintu kya foundation, abantu bakoze foundation. Omuntu okola foundation, what does it need? Gyetaaga kubanga ayinamu akasente akawerako kiki? Because ndabye kati eringa business. Everyone is starting up a foundation. Business. No, sigambye gwe. Just ngamba bugambye. Ono akoze foundation, ono akoze foundation, ono. People are just having good hearts. However, mulimu abo ababikozesa obubi nga balina ebigendererwa byabwe. Okay. Kola, hello. Hello. Yes, hello. Yewe. Wasuze otya ssebo? Bulungi nyangu. Bulungi seba amanya go ne gy'okubidde. Mugera Peter Fit. Yes, sebo. Kaya mbadde. Hello. Hello. Mbadde mbuuza. Ye mukwano. Program ekibuuzo ky'omwami oyo sikifunye bulungi, but you can call back in just like 2 minutes tubeere nga twawa kola. Hello. 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 Wasuze otya nno ssebo? Oyogerako ne. Sooka oggyeko TV y'omukwano. TV ogigyeko tuwuliziganye. Kirabika n'oyo tulemaganye. Yes, Aisha. Tubali tukyayogera ku kintu kya foundation in a few minutes. Abantu bangi baba bavuddeyo okuyamba naye ate mulimu abo still nga baagala gifuula business, baagala kubbirako bantu naye nga nze wange najja kuyamba muzadde, kuyamba muyizi kugenda kusoma. Era I have my own schools mwenteeka abaana. Gayinza okuba nga sigange personally but ndina enkolagana n'amasomero ago. Okay, Kola, hello. Hello. Yeah, wasuze otya nno ssebo? Hello. Producer ndowooza amasimu abamu ndowooza tulemaganya okukwatagana. By the way, for tomorrow tujja ndowooza amasimu awo gakumya amasimu n'atusonyiwa. Obadde okyatunyonnyola ku nsonga eyo. So I just give out bursaries to anyone. Sina nti oyina kubeera mugezi, nti oyina kubeera bwoti, nti oyina kubeera no. As long as that child wants to go back to school, nze kyenfaako. Just have the love for school, leave the rest to me. Osabayo abantu ne bakuleetera ku buyambi, like maybe nga okola olunaku ogenda kugaba and you collect things? No. Kyoyina kyekyo ekiba kimala. Nze jangu kuwa half bursary, that is all. Wow. Mutima mulungi nnyo. Ekigambo ekisembayo for today in this show eri abalabi ba ToliWekka. First of all, weebale kunkyazaako, weebale kumpita. Amina, nawe weebale kukkiriza. Of course I had to. Farouk is my boy. Farouk mukwano gwange. Yeah, so when he told me about coming, I wasn't hesitant at all. Mwebale kunkyazaako aba STV. For my fans, my friends, thank you so much for the love. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Of course, ne Jenva, beebale kumpa omulimu. Amina. And of course, I thank God for keeping me alive. Life is not easy at all. Tutambulira mu bulamu bulina ups and downs. All the time otuuka ng'owulira you're fed up, owulira oweddemu amaanyi. Naye eventually you pick up because you have to. Oh, wow. Yes, I love my family, my mom, my dad, my big bro, kwagala nnyo, and my babies. Thank you. And our husband too.
Don't talk about that person because tanavayo jali. I'll talk about him gaina bwavu. And not on it. Okay. So no kubira nunga gomulaba wencha no tamulaba. How? Oba kino nkyogere mazima Aisha puliranga show njagala tugiddemu essaawa eno tutandikira awo naye of course because of time tetuyinza kuba nga tusukawo wano oyo abadde Aisha banange omukyala Kalondoozi eryo erinnya limujja okutegeera bwekuba ina Uganda eddamu ezo gamba oba yaani ne Aisha Kalondoozi omukyala abaddewo okubeera nga ekintu akikuba ebbanga lyonna and of course akyekuumidde ku mulembe nga bw'omulabye omwami wa Aisha kambe wano amanya Maria Dada Nabiro program ToliWekka bane mbagala nnyo sinza kuba nga nsukako wano kuddako Afro Select producer wange nkwagala nnyo Farouk. Thank you for bringing Aisha today. She has made my day. I've been so happy. The show was also exciting. Mbagala nnyo. See you tomorrow at 9 a.m. Mukama atakumira mpeera bankumire.